njawula nti eddoboozi lya Katonda ku maloboozi amalala. Kakati nno ekikujjula kyolaba ate kyowulira. Kakati nno amaloboozi tugawulira ate ne mu birooto era Katonda ayogereramu ate ne Sitaani ayogereramu. Bw'obeera mu ssaako za Sitaani nga okyali mu ndagaano z'emizimu egy'ekika oba bakutadde mu ndagaano z'amalogo emizimu zijja kujja gyogere naawe wafu bajja kwogera naawe. Naye bw'obeera nga endagaano z'abafu zivuddemu oli mu ndagaano ya Yesu Kristo era nga omwoyo gwo mutukuvu era Katonda ajja kujja mu birooto ayogere. Ayogere ne omwoyo gwo ogutukudde. N'olwekyo amaloboozi awo osobola okugaawulira nti tojja gaawula bwawuzi naye gawe ebbanga gajja kwogera. Ddoboozi ya Mukama liwa ebbanga lijja kwogera. It is not a comparison nti obeeraawo Sitaani ayogere naawe ayogere. Ate bw'obeera mu mwoyo wa Mukama Katonda akaloboozi ka Sitaani kaba katono katono nnyo nnyo okawulira nga kajja. Mu abaana abalenzi ntera obbasomesa nti bw'obeera mu mwoyo wa Mukama Katonda nga ki nga ojjudde omwoyo wa Mukama Katonda n'ofuna ekikemo oba muwala ali mu mmini biki ebyo byonna kwegamba akaloboozi ka Sitaani okulira nga katono kakukema kola bwoti gendayo kola bwoti nga katono nnyo naye lya Mukama lyo nga lyakusaakaatidde dda kubanga oli mu mwoyo w'amaanyi. Naye bw'obeera omunafu aka Mukama kabeera katono. Aka Mukama kabeera katono ng'onafuye.